Okusooka nze Reverend Fredrick Lubega, omusumba w'obusumba bwa Matters Church Katwe, omwaka guno 2023 olw'ekisa kya Katonda. Nebaza nnyo Katonda ate bwe yakozesa abantu ba Katonda bakama bange ate okuntuma mu busumba buno. Nina essanyu lingi nnyo kubanga Mukama akola ebikulu mu kiseera kye. Nze Reverend Fredrick Lubega nzaalibwa omwami n'omukyala Yasoni Bukenya Lule e Buwaate, era nange nazaalibwanga abantu abalala bonna, naye waliwo ate erinnya lyensinga okwenyumirizaamu olw'obuzaale bwange, era bwe ngamalayo gonna amannya ago, nze Reverend Fredrick Emmanuel Basimbye Lubega. Okusooka nazaalibwa December 25, era abakadde bange baŋŋamba nti banzaala ssaawa 6 ez'emisana. Abantu baali bava ku mazaalibwa ga Mukama waffe Yesu ku Christmas ne babategeeza omwana bwazaaliddwa nze, era bangi beekuluumulula ne bajja. Yensonga lwaki bampa amannya ago Emmanuel, kitegeeza nti Katonda ali naffe, nga nazaalibwa ku Christmas. Ate ne Basimbye tibasimba nnyiririza kasota okujja okundaba ku lunaku olwo lwe nazaalibwa. Era twebaza nnyo Katonda kubanga Katonda yandeeta mu famire, ndi mwana wa 5. Nebaza nnyo Katonda. Twakuzibwa omwami n'omukyala Yasoni Bukenya Lule, mama ye Solome Lule. Taata Mukama yamutwala mu 2012 ne mama akyaliwo, era nzijukira taata we yafiira nga bulayo emyezi mitono nnyo baweze emyaka 50 mu bufumbo. Ekyo nno nkyebaliza Katonda. Twebaza bakadde baffe kubanga baatukuza bulungi era baatulabirira bulungi ne batutendeka ne batusomesa. Tebyali byangu nnyo, titwayita tibyali byangu, ne twalabanga nga bafuba okunoonya ensimbi ffe okusobola okubeerawo, ne batusomesa ate ne tubeerawo. Era nzijukira ti Katonda yannonda nkyali muto. Waliwo ekigambo ekisinga okunneewuunyisa. Nali nkyali muto, nalabanga maama ng'asiba ekitambaala kye basibisa ku gomesi, naye nze ekitambaala ekyo nakikwatanga ne nkiteeka wano bwe nti ne kikka, ne ŋŋamba nti kaakati nze Reverend. Kale nze obwa Reverend nava buto, Katonda n'akituukiriza n'okuntuusa ku ddala lino ery'okuba omukadde w'ekkanisa. Naye nga nalinanga okugeegeenya, nga ngeegeenya, waliwo omusumba eyali atwala obusumba bwaffe obw'ekira, bamuyitanga Reverend Canon Robert Lule. Omusumba oyo yafa, naye omusumba gwe nalaba emyaka mingi ng'asumba obusumba bwaffe obw'ekira. Naye Katonda n'ambeera mpeereza mu kkanisa nga nkyali mwana muto. Era nzijukira olunaku olumu ekkanisa yaffe mwabeerangamu okuweereza, abaana ba Sunday school nga baweereza, naye bannonda okubeera omubuulizi w'olunaku. Nali mwana muto, ndooza myaka nga 9, ne bannonda okuba nga nze ngenda okubuulira. Nzijukira bulungi nnyo omusomesa wange wa Sunday school, Merabu Ntege, yannonda
era ne bateeka mu kituuti bokisi nnyingi okubanga nnyimirira waggulu abantu bonna bandabe era ne mbuulira enjiri. Olwe nava mu kituuti buli muntu n'aŋŋamba mwana gwe genda kubeera muweereza ate mubuulizi wa njiri. Olw'ensonga nti jjajjange Kalebu Matovu Ebuwaate yali musajja mubuulizi wa njiri, yabuulira enjiri nnyo, yali mubuulizi nakyewa naye nga baakola omulimu gw'okubuulira enjiri. Era nze nava buto nga nayagala dde okuweereza kuba omubuulizi, ng'ekyo kye nasooka okumanya nti nze nina kuba mubuulizi nga jjajja Kalebu Obukenya Lule, Kalebu Matovu. Kale nno ekyo nenkyegomba nnyo era nempeerezaako ng'omukebezi mu kkanisa, era mu ngeri y'emu nempeereza ng'omuvubuka mu kkanisa, omuvubuka omukebezi ate omuyimbi etubeera mu kwaya. Era njagala kwebaza kubanga waliwo abamu benzijukira abaali mu kwaya eyo ebiseera ebyo nga ndi mwana muto, nga nvubuka, nga ndi Ebuwaate. Ekyo nno tukyebaliza Katonda era nkyebaliza Katonda. Ekiseera kyatuuka ate ne tuweereza n'abaweereza abalala bangi abaawule. Bansikirizanga nnyo era nabeeranga nnyo n'abaawule, nga nnyumirwa nnyo nze okutambula n'abaawule n'abaweereza. Waliwo omubuulizi baali bamuyita Christopher Magoba Lwanga. Oyo nno yali mukoddomi wange ng'era yawasa mwannyinaze waawe yawummula, naye ekiseera kyatuuka twabeera nnyo naye, twabeera nnyo nabo, era n'anteekateeka bulungi nnyo ne mwagala nnyo engeri gye yali omuweereza. Era bwe twamala wakati mu kusoma kwange, bwe namaliriza okusoma ate ne musaba ntendekebwe okubeera omuweereza. Jjukira nga natandikira mu kkanisa nga ndi musomesa katekisiti, omusomesa ow'ekkanisa nga mbuulira enjiri, era nasookera mu kkanisa eyo eyitibwa ey'Ennamulanda. Kkanisa ey'Ennamulanda nagiweerezaamu nga ndi musomesa. Ate bwe nava mu kkanisa ey'Ennamulanda ne ngenda n'entendekebwa, era nzijukira baatutwala mu ttendekero abatendeka ababuulizi, ne tumalayo emyaka 2. Mukama n'atukola bulungi. Ekiseera kyatuuka bwe namaliriza ate ne bantuma mu kkanisa gye nasookeramu okuweerezaamu ng'omubuulizi ayambadde obulungi, era gwe bamaze okukakasa ekkanisa eyo eya St. Apollo kiva e Bulaaya Enkumba okubayita ababiri ku luguudo lw'Entebbe. Naweerezaamu ogyo omwaka mu 93 era ne nkolawo ebbanga Mukama lyanteekerateekera, emyaka gyawerera ddala 4. Era mu kiseera ekyo mu 1995 njijukira bulungi n'ennyanjula mu mwezi ndoza gwali mu mwezi ogwo ogw'omusanvu, ne nfuna mukwano gwange Mirika Nakibirango akano Lubega. Omukyalo oyo mwana wa mwawule Mirika Nakibirango Lubega, Reverend Samuel oba Samwiri Mukasa wamu ne maama bakyaliwo. Mbeebaza kubanga bandirira bulungi mukwano gwange oyo, era mu mpisa ez'okutya Katonda n'okumwagala. Era mu mwaka ogwo gwennyini ogw'95 ate ne tufumbiriganwa Desemba ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwo ogw'12 omwaka 95. Twebaza Katonda kubanga Katonda n'atukuuma bulungi ate n'atuwa ebirabo
era kakano tulina abaana 5 abawala 4 n'omulenzi 1 era omwana waffe asooka Agnes Buyinza Namatovu era tulina n'omwana waffe Penina Kisaache Nayiga Bakungu tulina ne Angela Nalubega oyo guzza bingi tulina ne Benjamin Matovu oyo ye Benjamin Matovu basajja mivule era kuliko nelya Apollo era waliwo n'omwana waffe asembayo Happy Ruth Nabukenya Tebisibwa kale nno Mukama atusanyusizza era mu Buwereeza bwe nava ku St. Apollo nkumba bayita 2 natumibwa mu busumba mu kanisa ya St. Peter's Kitala n'emperezayo emyaka 2 Mukama yatukozesa era ekiseera kyatuuka ate nenva St. Peter's Kitala ne bampereza ku St. Mark Namate ku kitebe ky'obusabadinkoni eyo nayo nakolayo emyaka ejawerera ddala 4 era awo we nava nensindikibwa okutendekebwa Namugongo obwawule era Katonda mwebaza mwaka ogwo ogw'1999 nengenda okutendekebwa naye nga ate nga nva Namate ku St. Mark mu kanisa eyo ekiseera kyatuuka ate nga ndi mu myaka 2 mu kutendekebwa obwawule ate Namate ne banzijjawo oba ne bankyusa ate nemperezebwa mu kanisa eya St. Apollo kive Bulaaya Kansanga kanisa eyo nagendayo nga ndi ordinand era nakola nga tuli Kansanga n'abantu bangi Kansanga yampa omukisa nange okukozesa ebirabo byange Mukama bye yampa era nembikozesa era netufuna okuganja twalaba Katonda nga tukozesa era wamu n'abantu eyo twakolerayo emirimu mingi era n'emikwano gyaffe mingi gye bali eyo Kansanga twebaza nnyo Katonda kale nno bwe nava Kansanga nali ordinand nagenda nga ndi ordinand naye ekiseera kyatuuka bwe namala okuteekebwawo ng'omudinkoni ate era mukadde wange omulabiriza era n'antuma ate okubeera omuwawule omusumba nga ndi mudinkoni Kansanga nenkyebaliza Katonda ate bwe namala era okussa olukoba nga mazeewo emyaka 2 ate era ne bampa ebbaluwa era nga nsigadde Kansanga kale ne Kansanga nakolawo emyaka 7 ng'omuwawule ng'omuweereza era Katonda yatusanyusizaayo nnyo era twayigirayo ebintu bingi ekiseera kyatuuka ate ne bantuma okuva Kansanga okugenda mu busumba bwe Katwe 2 si wala nnyo ate ng'ekyo Katonda akindaze nti nga nseeseetuka nga nsobola okugenda ne bantuma ate ku mulirwano kitali kyangu nnyo nkyebaliza Katonda nti nga nva mu busumba mu kanisa endala ate nenzira mu kanisa erinaanye ekitundu ekyo kale ne bantuma Katwe 2 mu busumba bwe Katwe 2 Katwe 2 naweererezaayo emyaka 9 ekyo nkyebaliza Katonda era nga mulimu amakanisa ag'enjawulo era nebaza nnyo Katonda olw'abantu abo nebaza Katonda olw'ekkanisa eya St. Paul ey'oku kitebe eye Katwe 2 Mukama we yatuteeka ne tuweereza ate
mulimu n'ekkanisa ey'Endeeba, St Peters Ndeeba, ate n'ekkanisa ey'omu Kisenyi nayo ng'egwa mu kkanisa eyo. Waliwo ekkanisa eyitibwa ey'Ekakajjo nayo nga gye tuli bagiyita St Luke Kakajjo. Waliwo n'ekkanisa ey'omu Kiyembe, eyo n'ekkanisa y'abannaffe Abasudani, nayo Katonda n'atubeera okukoleramu. Ate era nga mulimu n'ekkanisa gye twatandikawo, ekkanisa ey'Ensambya. Ekkanisa eyo twagitandikira mu Luggya. Nebaza Katonda, abantu ne bajja bangi ne batwegattako. Twatandikira mu Luggya olw'Omwami Lutaaya. Katonda n'atukola bulungi, naye kati wenjogerera ekkanisa yazimbibwawo ate nnene ddala. Ekyo nno nkyebaliza Katonda. Naye bwe twavaawo ate ne batutuma mu busumba, nga tuvudde mu busumba bwe Katwe 2, ate ne batutuma mu busumba obw'e Kanyanya. Obusumba obw'e Kanyanya gye tumaze emyaka oba gye twamala emyaka 6 nga tuweereza. Ate nayo twafunayo experience yayo ne twagimanya. Obwo nno Busabadinkoni bweggayaaza. Nabo ne tuweereza n'abantu bangi, abantu ne tubulira enjiri ne balokoka ne bakkiriza Kristo, ate ne tutambulira wamu mu Mukama waffe. Okusinga nebaza nnyo Katonda olw'omukwano gwendabyo mu kuweereza, era n'obumu butuweererezaamu n'abantu bonna gye tuyise. Kale nno Katonda nkoze bulungi. Nebaza nnyo bakadde bange abalabirizi benkoze nabo era benkyakola nabo, abasobodde okuba nga bandera, nga banteekateeka okunfuula kaakano kyendi. Mukama mwebaza. Nebaza nnyo Basabadinkoni, kubanga Basabadinkoni bangi ate benkoze nabo. Bonna mbayigiddeko ebintu bingi. Katonda mbedde, kubanga sirina na muntu ne simuyigirako. Negomba nnyo kubanga nina kyenjigira ku Mukama wange oba ku muntu gwe mba ndi naye. Ate negomba nnyo okusemberera abamanyi. Abamanyi mbegomba nnyo okubasemberera, kinnyamba. Kale nno ate omwaka guno 2 kale nno nga sinaba kwogera ku mwaka guno, naye ate njagala nakwebaza nnyo abasumba ab'enjawulo, kubanga buli gye mbadde ŋŋenda nga waliyo abasumba abaasookayo era nga balina bye bakoleddeyo. Nze neegomba nnyo era njagala nnyo okulaba nga mmaliriza byensanze, kubanga emirundi egimu abaweereza bagenda ne baagala okuba nga bakola ebipya, buli kaseera nga bakola bipya. Nenjagala nnyo okusooka okumaliriza byensanze ate nenkola ebipya nange bye mba ntandika, naye nga ebikadde bye batannamaliriza mbimaliriza. Ekyo nno kinkoledde bulungi okubanga bw'otuuka mu kifo abantu kye baba baagala baliko kye bakola ne mukimaliriza, ate bawulira essanyu era balabira ddala nga mutambulira wamu era nga mulina obumu obwo. Ate bwe kiggwa ate n'otandika ekipya, kubanga tukoze bingi naye nga tukola bwe tutyo. Nebaza abasumba bannange bonna abalina benjigiddeko ebintu bingi ate ne bintwala mu maaso. Katonda n'akola bulungi bwe namala emyaka 6 okubeera e Kanyanya, ate Katonda n'akozesa bakadde bange omulabirizi the Right Reverend Wilberforce Kyolubalira okuntuma mu busumba buno obw'e Katwe oba Matters Church Katwe. Bwe nsanze nga Mukama yakozesa abantu abansookawo, ate Katonda nga yateekawo abantu mu busumba buno Abakristaayo abaagala ekkanisa yaabwe, ate abaagala okukola, abaagala okugenda mu maaso, abaagala ennyo okulaba nga buli muntu batambula naye. Nebaza nnyo Katonda olw'abannanga abaasooka mu busumba buno obwa Matters Church Katwe, baakola omulimu gwa ttendo. Nze nasikira Reverend Emmanuel Lutaaya, njagala kumwebaza kubanga yakola omulimu
munene mu kifo kino nange kwenzimbira kaakano. Nenjagala nnyo okwebaza abakulembeze be nasanga abaalondebwa, abakulembeze abaagala okukola. Njagala kwebaza nnyo omukubiriza ow'obusumba buno obw'e Katwe, Naalongo Saala Kalyango. Njagala kumwebaza nnyo kubanga okusooka baatwaniriza bulungi nga tutuuka mu kifo kino, ate tulabye nga bakubiriza bulungi, ate ng'era akubiriza bulungi olukiiko lwe ng'ate bonna batambulira wamu. Era twagala okwebaza ebitongole eby'enjawulo. Naye mu byonna siyinza kwerabira kigambo kino, ekitongole ekya development. Ndabye nga waliwo ebigambo bingi ebikolebwa mu kitongole kino ekya development. Ate nga siyinza kubuusa maaso ow'ekitiibwa Dr. Canon Gastalule. Sebo Mukama akutuweera omukisa, kubanga si bangi nnyo abalina ensimbi ate abaagala okuweereza ekkanisa nga bw'okola. Ekyo nno tukyebaliza Katonda. Mukama akwongera omukisa. Ate si kukoma ku kuweereza, naye ate n'oteekamu. Ate si kukoma kuteekamu kokka, naye ate naawe n'oyagaliza ekkanisa egende mu maaso. Nti bw'omanya ensimbi we ziva, naawe n'ogamba nti n'ekkanisa erina okukola projects ezifaana bwe zityo. Twebaza olwa projekiti eyo, kubanga owekitiibwa Dr. Canon Gastalule ye ssentebe wa development era ow'okuzimba. Kale ndabye nga obusumba buno butambulira ku sipiidi nnene mu kigambo kya development. Era njagala kukakasa na kugamba nti nange sigenda kusigalira, nina okubuukira. Tulina okutambulira wamu mu development era tulabe nga ekkanisa eno egenda mu maaso, obusumba buno nga bukula buli kiseera n'ebigambo bingi bye twagala tulabe. Tulina enteekateeka nnyingi, ebirala tulina kusooka kwetegereza, ebirala tulina okukola, era ebimu tubikoze era nga tuli ne bannaffe, naye nga tubikoze mu bbanga lino ettono lyendabye nga naye tuyita mu kuteesa. Era njagala kwebaza nnyo okusooka olukiiko olw'obusumba, olukiiko olukozi, enkiiko olwa finance, olukiiko olwa development, ate njagala ne mu ngeri endala okwebaza ekitongole kino ekya mission. Neetegereza nnyo nti mission mu busumba buno kigambo kikulu nnyo. Kitongole kya mission kizimbibwako ebintu bingi. Ndabye ekitongole kino ng'abantu bayambibwa okuva mu bifo eby'enjawulo ne bayambibwa, abatalina bayambibwa, abeetaaga okuyambibwa. Mission ekoze omulimu, abaana baweererwa, ate abaweerera ddala nga ekitongole kino kya mission kyekikola omulimu guno. Ndabye enjiri ng'ebuulirwa, era ndabye ng'abantu abatalina baweebwa nga bayambibwa, basitulirwako ebyokulya, ensimbi n'ebirala, naye nga mission yekola ekigambo kino. Era neetegereza, era njagala gamba bweti nti nange ng'omuweereza siyinza kwawukana ku nsonga ya mission, kubanga tulabye omulimu munene. Twagala kwebaza nnyo mukwano gwaffe omuweereza omwami Peter Segawa akulembera ekitongole kino ekya mission. Akikoze bulungi ate akyagala, era sebo tambulira awo, gendera awo. Twagala kwebaza nnyo Katonda olw'ekkanisa eno, obusumba buno. Katonda yagiwa ebirabo. Ekimu ku birabo byensinza okwetegereza mu kifo kino, mulimu abayimbi aba buli kika, mulimu abayimbi aba buli kika, ate abaagala okuweereza. Era njagala bategeeza nti Katonda akutte ku bavubuka, akutte ku bakulu, akutte ku buli muntu yenna nga bayita mu kuyimba, nga babulira enjiri, nga bayita mu kuyimba, era n'okwagala okungi. Wano waliwo kwaya nyingi, kwaya mpitirivu obungi, era mulimu ez'abavubuka,
mulimu praising team y'amaanyi nnyo, mulimu spirit choir, mulimu Trinity choir, waliwo choir emanyiddwa Katwe, Matters choir, eyo nno bagiyita abalala bagimanyi nga mother choir, naye nga bonna beetaba mu buweereza n'okwagala okungi. Era twegayira Katonda omulimu guno gwatukwasizza ate tusobole okukumaakuma abantu ba Katonda, tutambule nga tugenda mu maaso ate nga tuluubirira ffenna kusikira obulamu obutaggwaawo. Njagala kwebaza Katonda kubanga Mukama akoze bulungi. Olunaku olwa 7 Sabbiiti nga 7 omwezi guno ogwokutaano ye Sabbiiti oba olunaku Sande mwe bagenda okunyingiriza mu busumba buno obwa Matters Church Katwe. Negayirira Katonda olunaku olwo alutuwe nga lulungi, era tuyita abantu mwenna mujje mubeerewo nga banyingiza mu busumba buno. Era nkuyita jangu ate bw'oba omanyi nga naweerezaako naawe, kino kwe kutenda Katonda nga twebaza olw'okuba baatutuma mu busumba buno ate n'okutuyingiza mu busumba buno. Mukadde waffe Ssaabadinkoni w'Emmengo agenda kukola omukolo ogwo, Venerable Canon Isaac Membe Kijambu agenda kukola omukolo ogwo, era tujja kutandika mangu. Ffe ku ssaawa 3 tujja kubanga omukolo ogwo gutandika mu butongole, era tujja kutandika n'ebintu bingi, waliwo ebidduluza bingi. Tubasaba mwenna mujje mubeerewo, tutandike okusinza essaawa 3:30 gwe nga watuuse dda. Tukusaba ojje obeerewo, Mukama akuwe nnyo omukisa. Ate tujja kubaawo n'okulya n'okunywa nga tusanyukira wamu, ekyo tokyerabira. Era tujja kubaawo n'okutusanyusaamu okw'enjawulo. Omwo mujja okubeeramu abavubuka bajja kutusanyusa, mujja kubeeramu kwaya ez'enjawulo zijja kutusanyusa nga bwe mbategeeza nti Katonda wano yateekawo ebirabo by'abayimbi bangi. Mujja kubeeramu ebibiina eby'enjawulo nga bikola. Twebaza Katonda kubanga buli kibiina ekiri wano mu Matters Church Katwe kikola n'omutima gumu n'okwagala, ate nga n'abakristaayo beewaddeyo okuteekamu ensimbi ate n'okugenda mu maaso. Twebaza Katonda kubanga abantu bawaddeyo, tulabye nga bawaayo olw'okuteekateeka kuno n'ebirala byonna Mukama byabakozesezza. Mbagaliza ekisa kya Katonda, mujje bangi, mubeerewo bangi, tusanyuke, Mukama agulumizibwe, enjiri yeebuulirwe, ate mutusabire Mukama atukozesa omulimu ogw'ettendo omulungi era ogusiimibwa mu busumba buno Mukama bw'atutumye okuweererezaamu. Mbagaliza ekisa kya Katonda mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Amiina.